Titi. Violence yati. Ladies and gentlemen, you know that our Deputy President for Buganda region, by his own conduct and pronouncement, has since left the party, following a corruption scandal which he failed to explain to the party, and instead of humbling himself to explain and do what the NEC had asked him, he decided to leave the party and do what he has been doing. And that followed his suspension from that position. So in light of that, he's being replaced by the Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi. All the way from Butambala. All the way from Butambala. Takbir! Takbir! Yeah. So, behold, ladies and gentlemen, our Deputy President for Buganda, katika zavike mipira. People power, our power. I need to emphasize one point. All right. Ekyo kiba kitegeeza nti omukulu Honorable Mathias Mpuuga ye alinga yakwatiddwa ku nkoona officially. Kubanga essaawa yakakatulaba nti Honorable Mwanga Kivumbi oyo nno gwe balonze amudidde mu bigere nga Vice President wa Buganda Region National Unity Platform yoyo kati Mwanga Kivumbi. Ye Honorable Mathias Mpuuga kiba kitegeeza nti ye kati talina kakwate konna mu kibiina kya NUP. Era bino byabadde nti ye Deputy President wa National Unity Platform mu Buganda Region, ekyo nakyo kivuddewo. Kati bataddewo omuntu omulala kati ali bibye nti akola ebibye bakuwadde ensonga era naawe ziwulidde bulungi, era kino kitegeeza officially bamusiibuddemu NUP era talinamu kakwate konna. Byonna ebyo bibadde ku kitebe ekya National Unity Platform wali Makerere Kavule. Tulabye enkyukakyuka nyingi, abamu babadde committed nnyo mu bifo ebyo ne bateekamu abantu abalala, waliwo ebifo ebibadde bitalina ne bateekamu nga woobiraba. Era mu kwogerako Pulezidenti w'ekibiina kya NUP wasituse okwogera, yogedde ku bintu bingi. Among ku bintu byayogeddeko bibino Wamanga. Twebaza Katonda olw'okutukuwa, tukwebaza olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo. Tukwenyumirizamu, tukukkiririzamu, tukwesiga naye okusingira ddala twesiga omutwe gwo tugwesiga, twagala kwesiga kati mutima gwo. Nkidamu wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Mwanga Kivumbi. Tewali abuusabuusa nti gwomu kubasinga okutegeera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe, ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Ekitono kye tulabyeko, tulabye okugezesebwa kungi, ne tulabye okuyitamu n'okusigala waggulu gwonna. Ekyo tukwebaza. Kakati ate obwesige Abannayuganda bwe bakulinamu bukubisizaamu emirundi mingi nnyo. Tusaba otutambuze bw'otyo, tutambule bwe tutyo. Twesiga amagezi go. Ne munnange tubadde n'abagezi abalala. Okay, twalowooza nti bagezi bwero oluvannyuma twakulowooza. Si bagezi nnyo nga bwe tubadde tulowooza. Njagala ssebo okujjukiza wano Buganda gwe mutima gwa struggle yaffe. Wano twagala osooka okuwamba wano. Kati twatuwaawo. Katulina kusinziira wano. Bwe musinziira we bwati wateredde erike mugenda wajja kucyankalana. Museveni bwe yamanya nti we tusinziira tukabutalinzeewo
n'ayagala tukyankalanye kubanga bw'oba ogenda kubuuka oba olina okubeera ku fulo ngeri faamu. Bw'obeera ng'ogenda kubuuka ng'osinziira ku fulo etali faamu tosobola kusinziira bulungi n'obuuka n'ogenda wala gyoyagala. So Museveni amakinga sure wano akyankalanyawo yimidde pembe eno nagisikawo nasaawo enda eno nagisikawo ng'ate ebiseera ebisinga agulangule. So ssebo tuli wano mu Buganda twagala okutereezaawo tusobole ng'okusinziirawo tutereeze ewalala. Buli musajja Muganda tukusaba ennono yaffe ogitambulireko ogiyigirize n'abalala. Wano Muganda twakuzibwa tuyigirizibwa okuba n'empisa okuba n'obuntu bulamu naye n'okusuwaala kintu kikulu. So ssebo twesunze okulaba ng'otambula n'ezo values. Lwe chairperson waffe wa Buganda Caucus, lwe chairperson waffe wa Public Accounts Committee, era otukulembedde mu bifo bingi n'otukulembera bulungi. Kati ate kino twagala osseemu n'amasavu kuba twagalamu amasavu mangi. Ffe abasinziira wano mu Buganda tubadde ne challenge. Muna ekyatuzaalibwamu fe abantu bano twagala nnyo ennono yaffe, twagala nnyo obwakabaka bwaffe. Era deputy president waffe wano yabeera president waffe mu Buganda ng'owa West yatwala mu West n'ewalala. Ne twafuna obuzibire buvuddeko nti mu kifo ky'otugatta Munnamulondo ate nga twawulibwa bwalibwa Munnamulondo. Kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bweteba. Sebo tukutuma otugatte ne Namulondo otugatte n'Obwakabaka oimpruving enkolagana yaffe. Njagala okutika obubaka buno butongole obutwala embuga obagambe abatwogerera si be baffe. Singa tufuna omukisa okweyogerera twandigwagadde nnyo tweyogerere. Naye engeri gye tukulina ate ng'oweebwa bulungi nnyo ekitiibwa ate nga gwe chairperson w'ababaka bakiikirira ekitundu kya Buganda tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli bawulize, tuli basajja ba Kabaka na bazaana ba Kabaka. Tutambulira mu kkubo liri lyennyini erya Beni Kiwanuka nti wadde tuli b'e Buganda naye twagala Uganda yonna. Era Uganda yonna twagala etereere kuba Buganda tesobola kutereera nga Karamoja teteredde, nga Ankole teteredde, nga West Nile teteredde. N'ebitundu ebyo byonna byonna bwe biyambibwa ne bitereera tujja kweyagala n'abantu bano bajja kweyagala. So obubaka obwo obutwale embuga. Obulamusize beeno Mugambe tumuwagala nnyo. Otamusize abalangira n'ababejja. Obulamusize Katikkiro. Ne bannaffe abadde bakyatagala obaddukize tibalina omukisa tetugalangawo olugi lwaffe kasita beetereeza ne beegaana ekibi n'abakireeta. Njagala okuwa obubaka obutwalira abasiraamu obagambe okwawukanako ne Museveni abawalana abasiraamu tubaagala nnyo, tubakkiririzaamu, tumanyi ebwagala ebyo abasiraamu basudiya naye nange nja kuyita abakatoliki wano Omukama mulungi era ekiseera kyonna abalokole Yesu mulungi. Kakati Zaake ayagala kuŋŋamba kale Zaake bweza so Deputy President waffe Honorable Mwanga Kibumbi tubadde tukyakusaba abasiraamu ba Uganda bawe confidence bamanye nti kino kye tuliko
tulwanirira abakyala, tulwanirira abakatoliki, tulwanirira abalokole, naye tulwanirira abasiraamu babeere nga bafuulu human beings mu nsi. Wano mu Uganda amateeka gagamba omuntu taba na musango ne bw'aba akwatibwa abeera suspect ateeberezebwa okubangaziza omusango paka ng'abukkiriza oba nga bamuwozeza ne gumukabudde. Naye mwattu bakwata wano ng'oli musiraamu kuba gukusinze paka ng'obozeza n'ogwegerera. Ekyo tetwagala kibeere bwekityo wadde tukyali mu struggle. Bwe tuba nga tulina deputy president omusiraamu, abasiraamu balina okifiiringa ti deputy president musiraamu. Babeere respected, bafiiringe nti baagalibwa, era nabo bafiiringe nti bali part of the struggle. Sebo tusaba obubaka obututuusize otulamusize n'okujjajja mbuga omugambe tumwagala nnyo era tumwebaza eddoboozi lye lyasitula okulwanirira abasibe baffe. Sebo njagala okusaba ogende mu maaso ng'obanja abasibe baffe. Bannaffe ba political prisoners abasinga obungi baabawamba wano mu kitundu kyo ekya Buganda region. Wano mu Buganda ebiseera ebisinga abaana batunyumiza abava eyo mu detention centers mu torture chambers. Byebyo munnaffe ebitambula ebigenda mu maaso olunaku olwaleero. Ate ye omukulu Honorable Mathias Mpuuga avuddeyo okwogerako ku ebyo munnange ebyabadde Masaka byagamba nti naye abadde akiralifwayinga tulabe omutuufu yaani. We embiranye ziri wano naye nga ffe bwe tuli okuba nga tubikutuusaako. Ebyaliwo ensi ebiraba byali ku kamera sobola kukozesa kigambo kimu kyokka nti bya buswavu mu mulembe guno. Sirina kyamaanyi kyenyinza kubyongerako. Buli omu we yali we yaswalira mu ggwanga lye, mu nnono ye, mu ddiini ye. Buli omu n'agenda nga omuntu we agukotese kubanga buli muntu gwenza okwogera naye musajja, mukazi, muto, mukadde takirabangako. Naye awo tuli okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa kujja Seggirinya mu komera afuna obujjanjabi. Era kyali kirina okubeerako okwogera nti omuntu ono mulwadde waliwo okwegaana n'okulemerako temujja mujjanjabira mu komera kyali tekisoboka. Era nekikolebwa kubanga mu kwogezeganya okwo ne bakkaanya nti atwalibwe wabweru w'ekkomera ajjanjabibwe. Ekyokuva mu kkomera mu kooti ndowooza kyali mu kamera. Ekisooka bwe bamaze ennaku essuuka 108 mu kkomera ekiri mu mumenya ssemateeka nga tebawoza oba nga tebayoleddwa kweyimirirwa. Ebisigadde byonna nga munnamateeka ate ng'omukulembeze nali bigoberera ku mutendera ogwo. Seggirinya namugoberera okuva e Luzira, yasooka okulwalira twogera n'abasawo b'ekkomera e Luzira ne bamuwaamu akalembereza n'atwalibwa e Mulago ate ne bamuzaayo okutankana kitwandiyise treatment regime ye neebanga egenda egootaanizibwa nga terambikiddwa teri consistent. Ndowooza kitokubanga kyamukosa kubanga ne bwe yali mu kkomera ekigo ekiseera kyatuuka nga eddagala lye yeetaaga ebyokulya bye yeetaaga tabifunira mu budde. Si kyuma omubiri gw'omuntu gunafuwa nga tafunye bujjanjabi mu kiseera kyalina bufuniramu. Ndowooza nti kitokubanga kyamukosa nnyo nekyongera okunafuya omubiri gwe. Oba oli awo nekyanguya. Ebyo ate munnange abantu bavuddeyo abamu bagamba nti ku ntebe ya Kawempe North nabagambye nti n'omukyala yagambye nti nange mbyesobolera nti era nange nina ebisaanyizo oba qualifications ebisaanidde okubanga nange nesimbawo ku ntebe eyo. Era n'agamba nti mu bantu mwe mubala nange mumbale kubanga ekintu nja kiddusa. Mukyala yatugambye nti bamulekedde ne loan ate loan eyo mbu eri political evuddemu ebyo ebyabufuzi bawe mwabaddemu ate nga yalina okubanga loan eyo akola ki agisasula. So agamba nti bamuleke ekintu kino aguse ekisanja kya bbaawe asobole n'okubanga akiriyalinga loan ezo. Nti kituufu bbaawe abadde afuna ssente naye engeri gy'abadde omulwadde mbu abadde tasobola kubanga ate akiriyalinga. Era awo ndabye abamu bagamba nti Furufiga yagamba mbuyo obuwagizi bwe buli ku muyambi abadde muyambi we. Bibino Kimpagiza Alex Ruswa abaddewo nnyo ku lwa Seggirinya.
era abadde unaitira sa kumuwa kadi bali ziri monster tesobola muwa kadi tebasobola ate kuyitamu ate mwabyonoonye mwavuddeyo nga mugamba Luswa ajje ate Namwandu n'agamba nange nzija ayogera oluzungu olw'ebitege Namwandu wa Segirinya yabadde nagana maama yasazeewo Luswa era n'asaba eggwanga nani muyambe ndiwagireyo muvuka naye nakyo kimugambirewo wano aleme kubeera disappointed maama ekyaki tojja muwa kadi kadi ne kadi ne baba tebagimuwadde ayinza okuwamukajja independent naye ayinza okuwamula naye envuma gya mama naye mulabulirewo mulamuleki nti era ne bwana bawangudde aleme kusuubira bingi tosuubira bingi kati wano Simba akyakwetagako kakwetagako koyogera naye linda kayitemu ensi bwetu bwetambula eyo yensi ffe tulabyeko abantu batututte mu bantu abakulu ojjukira omusajja gwe wali ongobya omujjukira bamuwa Bina Mwanga kale saagala sente ze bayagala kumuyamba era oli contented yani bada kwenagamba ndi webale kyagenze bwekiti yani nkubidde esimu kubanga ne hotelo nze nagimusasulira buli kintu mulema ne bamugobaganya n'abaana be nembalemerako nemuga bano balina mositula bano ba doctors waki ne wandi nkubidde akasimu nti Jennifer ngenze banzijanjabye fisi zawo n'akasente kati nsobola mamotoka teyakikola naye bodda ku social media omuntu nakwogerako Babu Kenya Media nakwata emmotoka yange mpya new brand yakava mu bond nga ntuse nayo nembaga babavuga abo without no what and what nekyokulya nga tebakirina eza hotel tebazirina job blessing ne wasula nze musasu ya hotel yes ate ye omukulu Kasiku agamba nti mbu esawa yakakata alabira ddala nti Mathias Mpuuga mukwasa ekisa mbu ku ngeri ebintu gye bitambulamu n'abaana engeri gye bamukubamu left right center agamba nti bambi mbu omusajja ono bino ekisooka story eno Mpuuga yankwasiza ekisa ge mazima ebintu the way it is raining on Mpuuga toyinza manya nti wakitiibwa buli kyagezaako okubala somehow anyway simanyi kibalo kye naye buli kimu olaba ng'ekimwokya kati nina kintu kyenjagala story ya Mpuuga eno njagala nnyo okutegeeza abantu eringa bw'olaba Namukasa yavaayo n'atugamba nti Chosen Mbeki n'Amiri baakyankalana Amiri n'alayira n'agenda ne ku poliisi nze nagumya Namukasa nemugamba Namukasa bw'oba okakasa nti bwino w'omuyina ekijja kikole ki bwe kyali ne bwe nabagamba nti bano eshiba ali lubuto ne bagamba era Kasuku oyasama nze Katonda nanyamba olubuto olukula ludda mu maaso era bwe lwavaayo ne mutandika banange Kasuku kati buddaayo Kasuku kyatugambye ge mazima you are fools because you know I'm saying the truth kati Mpuuga yavaayo n'aga nti ye ebyokuteesa okutabali abasajja takola ki era n'awandiikira ne Daily Monitor bakama bange n'adimandinga apology ku by'Abassegirinnya twagenze olaka video nga yeekuba endobo nti baateesa kati awo Daily Monitor n'ekola ki so sometimes it is a matter of time oluusi naffe tulina emboozi ze tufuna nga ziri ebyo bye bagamba mbu time will tell Honorable Mathias Mpuuga. In fact, story zaaliwo nnyo nga Honorable Segirinya Muhammad ne mukulu Honorable Sewanyana nga bakava emabega w'emitayimbwa nga bagamba nti omukulu Mathias Mpuuga yagenze na negotiatinga ate oluvannyuma yamala n'agaana n'agamba nti nedda natuuka okubanga yateeka kuba n'amawulire ku nninga olupapula lwa Daily Monitor olwafulumya agundi yo nagiwandiikira naye kataate twabadde tukyali awo era oluvannyuma lwa mukulu Honorable Segirinya okufa ne bakatema nti ekintu kyali kituufu era singa siye singa bakyali mabega w'emitayimbwa era n'atuuka n'okugamba nti mukulembeze ki oyo ayagala okukulembera omuntu ng'afiira mu kkomera okitegeera ekintu ekyo bannange bagamba nti ekintu ekikola mu kiro naye ne bwe libadde ogenda okulaba nga
kivuddeyo era noono wekyali twagenza okulaba nga wepo ng'amazima gakola ki gavaayo naye nga tuli wamu era nga tukyatambula wamu era nga omukoto guli gumu gwokka NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.